Mwasibye mutya bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugabasomera za Helen's Menta wano ku LMTV. Kasisi eyingidde mu by'ettaka erikaayanirwa abagagga e Munyonyo. Katukwa ebisingawo. Ekitongole kya Kasisi kiyingidde mu nkaayana z'ettaka ly'e Mulugu ku nkulungo y'e Munyonyo eziri wakati w'abagagga Emma Byekwaso ne Frederick Mutebi Kitaka okuzuula nnannyini omutuufu. Wabula abakugu ba Kasisi basobeddwa. Kitaka bwe yeetabye mu lukiiko Byekwaso yabaddewo era ono Omulangira Namuggala Mawanda n'amulaga aba Kasisi enti ye gw'amanyi nga nnannyini kubanga gwe yaguza ettaka. Aba Kasisi bakulembeddwa Dr. Richard Irumba okuva mu kitongole ekiteekateeka ekibuga ne Geoffrey Rakabare eyakiikiridde akulira emirimu mu KCCA. Bagambye nti bazze mu kifo kino okuzuula ekituufu kubanga Byekwaso bwe yawaayo pulaani ye bagiyise ekizimbitiko ate Frederick Kitaka n'abakuutirira ng'agamba nti ono Byekwaso talina wano ttaka. Oludda lwa Byekwaso lwatabuse nga lwebuuza nti lwaki Kitaka lwaki anjooga kuba buli ofiisi gy'agendamu bwe ntuuka okujja ku ttaka okuzuula ekituufu ate Kitaka talabikako nga ne leero alabye aba Kasisi bayingiddewo n'avaawo. Aba Kasisi bakubidde Kitaka essimu n'abaanukula nti olukiiko baluyitamu ku ssaawa 4 ez'okumakya era yatuusewo mu budde wabula yabalinze okutuuka essaawa 6 ez'omutuntu nga tabalaba n'avaawo kuba alina ebirala eby'okukola. Byekwaso bwe yawulidde Kitaka byayanukudde aba KCCA naye ne yeecwacwana ng'agamba nti nze ndi musuubuzi era namala okwetegereza nga ngula ettaka lino. Olwo n'abalaga ebyapa ebya decimal 38 ez'ettaka. Lyagamba nti yaligula mu Malangira Mawanda Namuggala. Oludda lw'Omulangira Mawanda Namuggala eyaguza abantu bano ku ttaka lyabwe lwategeeza nti ekifo ekikaayanirwa kya Byekwaso newankubadde nga likaayanirwa we baguza Kitaka. Omukugu Irumba okuva mu KCCA yagambye nti kirungi balabye buli kye beetaaga era n'oludda lwa Byekwaso ne lubannyonnyola kati bagenda kuyita Kitaka ku KCCA abannyonnyole. Yagambye nti mu nsisinkano eno bajja kuyitamu ne Byekwaso ssaako Omulangira n'ataputa abali ku ludda lwe. Oluvannyuma bajja kuddamu okupima ettaka lino nga buli ludda lulina okupunta waalwo ssaako owa gavumenti. Mukuliko nnyo abasasi baffe.